Hello. Listen to the vibe. This is Mandevi Kabaka. Nenga anyway, bane tugezeeko okukyusa obulamu bwaffe. Tugezeeko okuba nti tukola ebintu ebisobola tuleetera okwenyumiriza mu nsi mwe tuyita. Tugezeeko nnyo okulaba mu bulamu bwaffe nti abantu abasinga basiima ekyo kye tuli mu bulamu bwabwe. Tugezeeko nnyo okulaba nti tulina ensonga lwaki tuli mu bulamu bw'abantu. Tugezeeko nnyo okulaba nti bwe tuba tuvudde mu bulamu bw'abannaffe basigala batumiisinga mu bulamu bwaffe. Tugezengako nnyo okulaba nti munnaye bw'osiga okwagala olikungula kwagala. Tugezeeko nnyo okulaba nti ne bwe kaba katono okusiima kwetaagisa. Tugezeeko nnyo okulaba mu bulamu bw'ensi eno nti be tubeererawo mu bulamu bwaffe libeere ebbanja gye tuli nti nabo balitubeererawo. Naawe gwe babeereddewo libeere ebbanja gy'oli nti omuntu oyo yambeererawoko we namwetaagira. Ate tutunuulira eby'omu maaso bwa by'abaana baffe nti gw'oyisa obubi olwaleero omanyi ki nti ate mudda abaana be be baliyamba omwana wo. Oyinamu ku ssente teweeguya wakoowa n'ate omanyi ki ssente mugenyi zikyala ne zigenda. Gwe boddaawo nti nze saagala mmanya tulyesanga ojja kunsanga ng'ekiti kye ndimu kirala ng'era obuyambi bwange obwetaaga ate ng'obusabira omwana wo. Ati ekibuuzo kye ndikubuuza nze bwe nakusabira nga wali tosobola bumpa nga ndi muto. Siga okwagala ensi ekunyumire lumirirwa ate okola ekyo ekiteekeddwa okolebwa mu kadde akatuufu. Entegeera yaffe n'ebigendererwa byawukana. Gwe kyokola munno okimukola kimulume naye gwe bakikola kikulume kisobola okunyumira. Tulina bye tukola mu bulamu bwaffe si not just because nti twetaaga mannya na ssente wabula twetaaga okuleka erinnya lyaffe nga lirongoofu nga bakumanyiiko ekirungi. Eno ensi ne bw'ogibeerako tosobola gikungula. Boolaba bonna bafudde ne babaziika naye nga balina ebyobugagga babirese ku nsi. Osuubira oli wanjawulo okweyisa nga bwe weeyisa. Anyway, okusinziira wa gye twatandikidde ne wawe tukigalidde right now, mbasaba munzikirize mbasiibulire wano be kiyisiza obubi I'm sorry naye nga nze bwe ntyo njogera mazima ku bulamu bw'ensi eno n'ebitambula mu nsi. Anyway, Mandevi Kabaka I sign out. Nze nkivuddemu tulabagane next week. Wow. Next Ngoma.